Eddiiro lyaffe eddiiro erisooka eno dining. Yes. Wow. Erifumbiro ligenda waliwo akali wano ku dining. Office eno eri full equipped. Okay. Nti nsobola eri connected ne my other office. Tulina ddiiro eyetaaga okukutula. This is the prayer room. Wano we tusabira essaala. Ebintu byonna bizaalibwa mu eno room. Ye guest wing. Ennyumba y'abagenyi eri ya kalina. Eriko effumbiro, eriko laundry room, eriko sauna, eriko steam bath. Wow. Kati eri waggulu it's an executive suite. So eno ye gazebo yaffe. Gazebo. Ennyumba eno tujja gibeerangamu ku weekend. Nyumba ya weekend. Banyabo ne baseba batulaba okwetoola ensi yonna. Tukomyewo mu maka g'omwami n'omukyala. Omwami Kawooya Joel ne mukyala we Josephine Kawooya. Gegana amaka gaabwe amalungi agasangibwa ebbombo. Tubadde wano ennaku eziyise nga waliwo omukolo gwabwe nga bajaguza emyaka 2 mu bufumbo. Mucho nabagamba nti nja kujja ku lunaku nga luno abatubuulire ekifaanako wekiti baakikola batya. Amaka gaabwe gana amalungi ge bateeseteese munnange nga ga retirement. Wano si we basula, si we bakoleredde emyaka 2. Balinayo amaka gaabwe amalala. Naye gano nago gazze mu kifaananyi ku myaka gino okuba nti bagenda okuba nga bawummuliza ebirowoozo mu biseera byabwe eby'eddembe nga bali ne famire yaabwe. Akiyita ekyalo. Ekyalo kyaffe. Ekyalo kyammwe. Kino ekyalo kyaffe. Kino ky'ekyalo kyammwe. Yes. Wow. Sanyusa okubalabako. Naffe tusanyusa okukyaza mu maka gaffe mukulu lujja. Amiina. Amaka malungi mugeebale. Webale kusiima kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. Nti atubedde okulaba nga kino kyali kirooto kino nga bwe twakugambye. Wano actually kino kyali kibira. Wano wonna we tuli. Yes. Kati wali parking eri eya wansi wali ya callers. Twakola omukolo gw'ekyalo. Waliwo abantu nga bantu 305 bina. Ku kyalo kuno. Twakuŋŋaanya ab'ekyalo bonna ne tubakolera omukolo gwabwe. Yite. Ne tubakolera ne tubagabula. Ne tubagabulira awo naye kati omukyalo omu n'atugamba awo kukola sawa nti awo wasulangawo walingawo engo. Waneeno. Wano mafula parking. Yes. Era ng'abantu mu kitundu wano bamanyi nti awo waliwo engo. Yo wagirabako. Tetwagirabako. Nakati. Abekyalo mulimba nnyo. Doza bwe twagula engo doza n'esiibula. Omanyi nti waliyo abantu b'osanga ku kyalo ekimu n'akugamba awo nno we muguze wayitawo omuzimu. Omulala waliwo omusezi awo. Mu byonna bibaamu ebyo. Kati oba engo yaliwo oba teyaliwo tetwagiraba. N'ekibira kino kyali kibira. Kyali kibira nga tosobola na kuyitamu. It was thick. So Mukama n'atubeera netufuulawo nga bwe wali kati. Kati ziri mmeka? Tulinga mu 8 n'obugwamu. Bannange. Eka 8 plus kiba kyalo kiramba. Yes. Kyemuliko. Yes sir. Lino n'ettaka lyetulaba wano. Lyonna. Mukama atubedde. N'eri gye nnengera ebiyumba biri kati ewali faamu eri. Sayidi eri. Ewali faamu eyo. Bwe tugende. Temuli nti babazaala kuno ku kyalo. Twajjako buzzi ne tugulako ne tukola ekyalo kyaffe. Kuno. Kati soko ombuulire ku kkubo lino. Lino liri wekka lino ekkubo lino litwala gwe wekka. Era geeti eri gy'olengedde eri. Bw'ogituukako n'ogikyamako. Oba tolina wala gy'olaga. Mba nzijja wano. Kyobola waliwo n'abasirikale wali babakubuuza olagawa. Nzijja kulaba mwami. Olina okuregisteringa
atulusi tuba kyetaagisa ne batukubira essimu oba ku radio call nti ani kuba naye ffe ate batukubulaba tubaire waggulu nga tukulaba bulungi ne ku kamera osobola oba omulaba kubaira waliyo ne kamera eri ku kkubo gyeziri yonna. Biki bino bye mwasimbako bino ebyuma gano mataala era gye bugenda kweyongerera awo mataala luguudo lwonna lwaka mpaka ku kkubo. Eno si budget namba. Oyina budget ya government namba. Nedda so. Budget yali yaffe ng'abantu. Ya mukama. Ne mukola ebintu bino. Kati lino ligenda mpaka eri ku geeti eri waggulu. Oba oyagadde. Tulina olusuku yo waggulu. Tulina mukola emmwanyi ekanga 2. Emmwanyi. Tubola kati ku kyemmwanyi kino tubadde tuli nnyo ku mwanjo. Kubanga olede twatandise okusimba awo twagee kati tusooke tusimbe eka 2 then bwe zivaayo twongereko kati akwata ku mwanyi bintu babeera bizibuzibu. Bannaye abateeseza emmwanyi nga mukyateesa n'abakulu bano ensonga ebakwatako nnyo kubanga Mwami Kawooya ne mukyala we balima emmwanyi wano we tuli. Njagadde engeri gye mwateeka security wano. Kati eno guard house actually eno nyumba ya musirikale ogyeko bali abasooka eri wali abasirikale na wano kati omusirikale muno eno ye nyumba ye eno wano mudabi waamu. Ngadi omusirikale wabira mudabi waamu. You man, how are you? You fine? Naye alinamu bathroom ne toilet munda wali omusirikale alinamu bathroom ne toilet yaawo. So tuyingidde mu maka ag'ebbeeyi, tuyingidde mu maka ag'omukyalo ag'omwami Kawooya ne mukyala we. Enteekateeka bwe twefaanana nabalagako katono nga tuli ku mukolo gwabwe. Tegwali wali tulina omukisa wano we gwali omukolo banyabwe ne bassebo. Mukyala Kawooya jangu kati gwamanya ebyebimuli. Ate wangamba oyagala ebirungi. Oyagala ebirungi. Ebimuli gwe mukyala. Ffenna. Wogira wogamba kano. Naye wagamba nti kano. Eno kapeti muddo. Wagujjawa. Wano Uganda. Weeguli nnyo. Nga gulina kapeti. Yesewo. Eguva mu kisooka mu ndabirira n'ensala. Endabirira n'ensala yaagwo. Bagusaze bulungi. Gulina kapeti. Wano wali omukolo. Mukolo gwali wano. Tenti ennene eri bwaguuga yali wano. Omukolo wano abantu bali batula bameka? Mu tenti mwalimu obutebe 400. 400. Wanene? Naye ng'ate wala abantu baali batudde nga tebayisqueezinze. Nga buli wamu walungi. Mwalimu entebe 400. Ng'ate buli mmeeza zimmeeza 10 zaali 40. Nali ne munnange oyo ttone ne mugamba nti olaba ebintu eby'enjawulo. Omukolo guno twali wano enkuba n'etonnya tetwalabako wadde embeera nti w'amazzi gatukulukutire mu ngatto. Twakipulaninga kuba kati wano amazzi g'olaba amazzi kuba enkuba nga wagiraba yatonnya era amazzi gaali mangi naye twagapulaningira kati amazzi agava ku nnyumba zino 2 eno n'eri kalina gonna waliwe tubadde tuyimiridde tugavestinga. Tulinawo tanka underground tanka ya 8,000. Soko nterezeemu. What is harvesting water? Harvesting water kati amazzi gonna agava ku nnyumba. Agava ku nnyumba gonna galinamu channels ezigatambuza ne tuga collectinga ne tugatereka. Tulinawo underground tanka ya liters 8,000 wansi awo. Kati ono surface water naye twamukolera atambula ayina channels ezimutambuza enkuba neba yakakya bweti n'amazzi ne begabanga gabadde mangi nnyo toddamu galabako gonna twagakolera nga gafuluma ne gagenda. Kirungi bya ddala. So mukyala Kawooya tuli maka gammwe. Eyali afumba chai, eyali atunda amafuta. Wano we tuli kati.
mukama watutuusiza wano wetutuuse yes mukama watutuusiza mukyo kyensobola ogamba abantu nti toggwamu maanyi awo wooli weesiga nnyo mukama ate okole tonyooma mulimu kubanga nze nasooka nga nfuna $5,000 guno gwe muleme gwosanga abantu ne bamugambayagala kakadde $5 tonyooma mulimu ffe twafumba shayi nakkiriza nze natambuzaako ne kabeero nze gola ne kasooli yes kati ngenda okutuuka ewa mwami Kawooya ekikwatagana n'okukola kyanyanguyira nga obukakaluka ntojja kunsangawo nga sinze mukyala gwe gyosanga nti ate nga toleseewo kameeza no I'm not a kameeza person awo twavaawo okitegeera aziteekawo nekega naye zibeerawo naye tojja kunsanga nga ate nzikute tojja kunsanga nga mpeddemu nnyo olwokuba kubanga nkola okitegeera tonyooma mulimu bwe bagambe bakubadde omulimu tandikiraawo katonda leka akulabe ng'otandikiddeawo beera mwesigwa kati tosobola ne mu kasente akatono ako bw'oba oli muntu ng'oli mulokole beera omusizi fe nafunanga $5,000 nga nzijako ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi ng'ate mpaako n'abantu abali mu buzibu katonda tosobola kwesigisa $5,000 nga tobadde mwesigwa na $5,000 tekisoboka kizibu nnyo mulimu bwenva ku airport nga nfuna $5,000 omwezi nenzija ku toto nga nfuna 7 okitegeera naye nga nasigala nga nkola ezo sente 7 nga ndabirirako omwana wange ndabirirako ewaka ng'ate nange neerabirira nobeerawo okujja ewa mwami Kawooya nga mbonyebonye ekimala kati ng'ate njagala omwami wange mukama amutwale mu maaso tusabireko ne ku baami baffe omwami wo musabireko tobeerawo mu kaseera nga kwegamba muwe emirembe mu nnyumba sabira ku mwami musabireko mukama amuwa omukisa kubanga omwami ono bw'abeera mukama bw'amuwa omukisa akomawo naawe n'akomyawo mu nnyumba tobeerawo n'olaba ssente zonna noyagala muzirye muzimalewo beera omukyala nga olina pulaani omama bw'ajja n'akuleetera pulaani nga yakugula kintu toga ate tuguleeyo nze tontwala mu kyalo nze sidda mu kyalo nze sigenda mu kyalo kati ogwo ekyo kyogaana enkya tekijja kuba kyalo nga bw'oba olowooza so njagala okuzaamu abantu amanyi nti tonyooma fawana wetuli si bwe twali tulina we twava wazibu naye tulabye katonda nga ajja atuyamba tulabye katonda nga ajja atukuuma tulabye katonda kati omwana nga era aweza myaka 27 naye nabonaabona naye nenkamenti nanya naye kati yagulatetinga nti yaguladetingira bweru mukama n'atuweesa nenyamba nemukuza naye tubeere nga tetunyooma mirimu ate tubeere nga tuli bakozi totula butuuzaawo omukyalo wakanoga nze omwami wange ajja kuleeta baako ekintu kyoteekako engalo naawe ng'omukyala akasente k'akameeza terekaako baako ekintu kyokola wennyini w'oli abasajja temugaana nnyo n'abaami abakyala bano okukola kubanga they can support you in basobola okusupportinga ate nawe omukyala mwami bwakukkiriza okola don't take it for granted baako kyokola tosaba nnyaanya tosaba butungulu n'omusaba omunnyo nabo bakoowa gattako tobeeranga buli kaseera g'otuulako butuuzi ekigendererwa kya kano kwega kuwummuza ku bwongo kuwummuza ku birowoozo kati owulira eyo sawundi y'amazzi kwega bw'oba otudde wali akawungeezi nekwega ekuwummuza ne baba togenze erikiira akatwaga akatugezeeko giteeka wano kakiira tugezeeko musembeza wano so sawundi eyo obeere ng'ogiwulira yes this is a rock garden yes era buli kintu mulimu cactus mulimu ebimere ebiri plants eziri wano za njawulo and unique nga bw'oziraba so oyinza obutazisanga buli wantu naye they are very unique and very nice plants eno yenyumba yammwe eno yenyumba yaffe kati eri ye guest wing enyumba y'abagenyi iri ya kalina abagenyi mwakigendera okuba nti bwe tebaswalira wansi yes kati eyo eriko efumbiro eriko laundry room eriko sauna eriko steam bath kati eri waggulu it's an executive suite waggulu eyo side yewano eyo executive suite abagenyi baffe VVIP VVIP kati tewetaaga genda mu hoteli we set up a 5-star
kind of suit. Toyina kiwetaza hotel yonna. Okyaliddeko abakulu wano. Yeah. Wow. So steam sauna ziri awo. Biri wano wansi ebyo. Abova mu sauna ng'ogenda ku balcony eri. Ng'owummulako nga bakuwa ka lemon tea. Ng'olamu butambula. Kozi basula awo rooms 2 then ne bathroom yawe ne toilet. Nga walungi. Yes. Dama abakozi bwe basula bannange. Nga walungi. Allah. Waliwo amafumbiro 2 awo sobola n'okukolerawo grill. Wangambye ebifumbo obitegeera. Mu jjokoni ndi mubi nnyo. Oli mulalamu. Ejjokoni awo. Jjokoni. Beera muzibu nnyo. Wow. Wano tunaaba ngalo. Tulina points ez'okunaabiramu ziringa 1 2 3 ziringa like 4. 4 points ez'okunaabiramu. Oyagala wonna osobola okunaaba engalo. Okwekuma ng'oli muyonjo. Yes. N'obutatudugaliza bisenge. Okitegeera. Bannange. So. Ebimuli wangambye go birimu. Ebimuli biringa bw'obiraba then eno nayo rock garden yaffe ey'okubiri. Rock garden. Kalungi nnyo. Kalungi nnyo. So wano. So eno ye gazebo yaffe. Gazebo. Nti bwe mba mukooyo mwagala kutuulako wabweru. Musobola okutuula wano. Gazebo. Gazebo bukola ki? Gazebo bufo bwa kuwummuliramu. Gazebo. Nze ebintu mbirabira wano. Bufo bwa kuwummuliramu gamba temwagala kutuula munda. Musobola okutuula wano nga bwe walabye eno eka closing down ena fly screens. Bino bintu bya lo. Guba mutima. Kiba kizibuzibu. Obulungi bw'ekifo kino bannange. Tulina ekifo. Tulina ekifo wali. Wali wabweru wali tulina nakyo ekifo tuli mu kikolako ti when the Lord calls. Eyo tuba tulinawo ekifo where we rest in peace, not in pieces. Omutamiivu aba ayita n'akufuka ku mutwe naga bano beefiisa naye kati wano makiriza kubanga n'omusirikale wali asibaga ogenda wa olina okusooka okunnyonnyola wa gy'olaga ekigendererwa okuba nti mutulayo obudde buwungedde twagala ene ku mataala ganaatera geeteekako ago g'olaba gagenda kweteekako wonna waake mu dakiika si nnyingi geeteekako gonna ne bwoba tewali muntu ennyumba esigala eyaka geeteekako kati ennyumba mugibeera muddi ennyumba eno tujja gibeerangamu ku wiikendi. Nyumba ya weekendi. Weekendi ne holidays ezo empanvu. Ba Easter ngezo. Ne ba Christmas bwe tubanga weetuli. Kuba oluusi tetubaawo. Naye bwe tubanga weetuli. Amwesanze muli mu Uganda. Tuba tuli mu Uganda. Era nabagamba bano nti kati zino vacations ezimu tujja kuba tumwagala Star Hotel. Katu tujja wano ne tumalirawo holiday. Ddala. Togala. Atageetaddeko. N'amala kyembagamba amazzi ga kabbulu kati. Amala nago gakyajja. Ekyakyendabye wano tosobola kulambula olunaku lumu. Ekyo kyo tekisoboka. Kikwetaagisa. Ne luli twabagamba abantu tetusobola kukola kulambula lunaku lumu. Sebo mwebale nnyo sebo namwe mwebale kujja mu kyalo kyaffe eno. So twaga katukole ekyalo. This is our village. Simusumba Jessica Kayanja yagula. Yes, kati finally tutandise okukyala. Kyalo kyaffe. Oh my. Eno mu kyalo kyaffe gye tubeera. Eno gye mubeera. Yes sebo. Buli kimu kyakabi. Ngeno wawula bulungi. Kisa kya Mukama. Byaddala zinoterezamu. Yes, zino zaffe. Omwami n'omukyala. Mutuule muwuume mwakola. Tukyaliddeko omwami n'omukyala be Kawooya jeje. Omukyala Josephine n'omwami Joel. Betukyaliddeko. Twali wano nga Pastor
Jessica Kayanja agulawo amakagana na gawonga eri Mukama. Yes. Era kati gatambulira mu kisa kya Mukama. Kituufu. Kituufu. Tufunye omukisa oguyingirako munda. Yes. Naye njagala okubategeeza mu batulaba nti Akawooya akaliwa wawunya bulungi. Buli ekiriwo kirungi. Thank you. Church inspiring gold yono gwenda ababuli wamu. Gold everywhere and about gold. Yeah, basically ne Mukama yatuga nti yagenze mu ggulu tuteekera era enguudo z'omu ggulu za gold. Okay. So gold is special in a way. Gold is special. It's a rich color. It's a rich color. So naffe netukyagala because it's a rich color and its value. Yeah. Ebale Enyumba eno. Sebo webale kusiima. Bino mbiraba mu bazungu. Ababikola bawano. Bano twabajja Kigali. Abakola bino designs. Yeah, engineer yagenda Kigali eyo n'aleeta tiimu yali ekola n'abataki. Ne bajja ne bakola sample. Bino ly'eddiiro ekkulu. Ly'eddiiro. Omanyi mu nsonyi. Ly'eddiiro erisooka. Nze ne bannanga abamu awo abatulaba. Bye mbuuza bye beebuuza. Yes. Biri close to that. Yeah, ly'eddiiro lyaffe. Ly'eddiiro ekkulu. Ly'eddiiro erisooka. Eno dining. Yes. Wow. Ilifumbiro ligenda waliwo akali wano ku dining sikamanyi linnya kano kaki konso ya ku dining ekola mulimu ki mwoteeka ebintu babagenye nga bazza amasowaani mugajja noteeka ku dining zezadda mu sideboard aba sideboard konso mbeere obuntu wano waliwo office yaffe ya awaka office. Yes. Home office. Yeah, home office. Oyina office munju. Yes, home office. Zirize muwulira eri baga. Twagenze mu home office. Kubanga tuyinza okubanga twagadde genda ku airport. Osobola okukolera wano emirimu. So, sebo eyo kamera ebe detectinze. Ebe detectinze. Fefe tuddugala engatto tusula nansana mutusaasire simbubi. Omukyala anankiikirira mu kutuulako mu ntebe ya office. Bane tuli mu office y'omu nnyumba. Kati eno okoleramu ki? Era emirimu gya office. Muno? Kati yo obeera okolera mu budde ki? Obeera muddi ate mu office eri? Anti kati eno office eno eri connected ne office yange eri endala. So nsobola ne bwemba COVID yagera netuleetera wano ekintu nti abantu osobola n'okukolera awaka kati eno office eno eri fully equipped nti nsobola eri connected ne my other office nti nsobola okubeera wano I can even do a document here nenjiprintinga ne bagifuna eri ziri connected. Yes, era nene simu nsobola okukwata nenkubira owa office nenjogera naye like secretary wo ne mugamba ABCD naye nankubira nga takozeseza ate mobile. So technology awatusiza nti TV ngo ina nyingi mundo eno atizo okuba oyagala kola Zoom meeting. Muina meeting eri classified. Oga tugende tugikolere eno ne mujja wano nokola presentation yo. So yes. Screens everywhere. Yes. Cameras everywhere. Yes. Curtain enungi hiya. Sebo. Nane Katonda wa kitiibwa. Amina. Omukyala yono. Omukyala wuno. Anti yalonchize akatabo. Walonchize akatabo. Era ku luli. Twalonchinga akatabo. Kekokoina. Omukyala ono yalonchinze akatabo banyama sebo. Mase said no to unfruitfulness. Story yange yonna eyo gye mbadde njogerako erimu kana akatabo mayijjane. Yo jjane. Buli kimu akitaddemu. Akitaddemu. Tewaleseyo kali katadooba eyamulisa. Tadooba mweri. Story mweri tadooba. Mweri sebo. N'omusala gwaffe guli. N'omusala ogw'emitwalo 7. Story yonna. Mweri. Ne omukyala gwe basingako empisa eyali omutwazi oyo teyamwongerako
bano bateekamu ne ex wa mwami waffe naye which is okay. Yeah. Teeka ssente mu nnyumba n'owulira ng'olumwa naye kaakati bano be bana baffe. Yeah. Bana basatu be bano. Kino nga muli wano oba nga muli muli Lubowa wano. Eri gye tubeera nayo. Kye kino wano. Yes. Okay. Kino omwana Kawooya yannyamba. Tunula wano. Eno embaga yammwe. Kyekifaananyi kyasooka. Kati nzikiriza. Emyaka 2 ngakkiriza. Kati omugole omulabi. Omulungi. Okumya omubiri no. Okumye shape. Okumya omubiri. N'omwami mulengedde. Ag'okuttaka geegano. Baana balabika bulungi. Linnya omukulu Josiah wuuyo. Josiah. Joy ne Joanna. Wow. Baana aba. Bana. Tokkiriza Mukama n'abalongo bagenda kujja. Abalongo tugenda batimba wali. N'abaana abaddako tubatimbe wali. Kati wano tutuulawo n'omwami wange oba bwe tubatirira obuntu waffe tuteesaako. Mutuula wano. Tulina ddiiru eyeetaaga okukutula. Tukutulira wano. Era mubalira wano. Wano okukutula bukutuzi. Okubala tubalira wano. Wabadde kubbirako kati abatera okubeerabeerako wano. Kiwobaleba nga batudde wano. Weesaze. Wano wawakutulira. Mutuulako wano. Ega ne muva eri mu lwokaano. This is the prayer room. Tukyagitereeza. Wano we tusabira essaala. Ebintu byonna bizaalibwa mu eno room. Tulinawo lumu nga ya Mukama nga family mulina okubeera nga mulinamu ekifo munoonyeza Katonda. Nga kiweebwa ekitiibwa. Kiba kiyonjo. Kibeera kya kusabiramu busabizi. Kati ate kateni ziri nga za bbeeyi. Anti era ne Mukama tumuwa ebirungi. Bimuddire. Kati ebentebe. Era mutuulako awo musobola okutuula. Ya famire eno si yabantu bonna, eno yaffe famire wano. Netukoola Mukama. Kati eyo scripture eyo Mukama gye yatuwa for the function. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in him. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Many, Lord, my God, are the wonders you have done, the things you planned for us. None can compare with you. Where I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Nze kanfiringemuko ku dining bagita dining chi table, dining table seats byonna wano wetutuula. Emmere oba olina okugirya nekkiriza. Eno dining table. Yesebo. Abekawempe gye muli. Si mu mutima mubi. Omanyize nyina bangi bena representing wano. Yes. Tuli bombo naye mu kyalo. Oyinza kukiza nti twayise kigoogwa. Motoka weyokera abantu. Motoka yeyokera abantu. Kibi naye bambi. Nze soonyera omu. Kankwateko naye sisobola. Labayo. Banyabwe ne basema munywere muno. Kati muno banywaki? Chai. Kakofi. Mugireyo kali mwenda kali akalala. Bonna butono.
tampeko ziriwa saagala weerabire gye twava buno n'obukopo obutono kati size katwongere ku size onsaavinga wooti nga nzija nti ndi muku nywa caayi mukano waliwo n'akalala kano aka black awo mba siina appetite tajja kakkiriza sisobola ate kano akanene nkagaanya ati bw'oba toyagaddeako tusobola n'okuteera sisobola sijja butunuulira ako ka kofi nedda bonna tasukka wano kati kino bambi kankibuuze mu mutima mulungi ate nga kyaddala mulinayo ku bikopo ebyaffe biri mu ffumbiro eryebweru gyebiri kuba kati nze ngwa mulijja nga abadde basaawa naye na wano walinga ewaliwo waliwo newalala nze nkubuulira ekyo ekikopo sobola kukinyweramu ne bino sisobola tewali cappuccino nsobola kijja cappuccino oba oyagala omukola ekyuma kiikyo naye ekyo kino kikumala kiriwo ekyo bwe kiba tekikumala kati oba ogenda mu liri eryebweru ndi mu lyebweru ekinene muno munda kyekino nzikiriza kino kiba naawe kimala oba wali ataddewo fulasika kano nyera ndi mu kyebweru nzikiriza sisobola oba ogenda wabweru kyuma kirunga kacyayi nenywa kacyayi ng'anywera awo kale enjawulo weeri mamutera okubeerawo ne buli fulasika kyange nywako mpola paka kano kakola ki wano obukopo ebyuma byonna yabikola buli kyolowooza weebiri tekibanga kiriwo ekikola KFC ate eri bweru ekinyiga enkoko kiri eri bweru mwoliri effumbiro lyewabweru kano kaki eyo kawayini eringa dringa bwolaba kasoda ndabako cocktail kati afumba yakano twakateeka abaakatuwa ku mukolo nekabeera nga kafumbiro kino kikola biki eyo rice cooker erino lonna likyalifumbiro effumbiro liva eno mpaka eno bannange manyi ti fridge eyange erudde nga tegenda kuna mumasanyalaze so fridge teriwo for formality kati ene ina ebigendamu then waliyo eri endala eri side waliyo endala fridge waliyo endala ne deep freezer yegendamu ate ebirala nemenyera ka juice thank you ka juice nkafunye kati eri abagenda okugamba obwedde oyogera nnyo ng'era oyagala ka juice bakusaavinge enkola yawano tumala kwogera ofuna katutuse ku stage nga yakunywa mu ka juice tweyanziza kati oli bwe twali nga project eno ekyali intense nga olusi nva mu ofiisi ate nensooka ndipotingako n'eno kitegeeza okutuuka ekasaawa nga 3-4 so naye kati 12 bamba mu ofiisi ate nenzira eka kirungi kubanga ne famire naye bayetaaga obudde bwayo kati bino byonna obikoze naye kati ba abaana babyagala bwe bajja bebasinga n'okubyagala kati eno era eno baagalayo nnyo okusinga n'eri kati baagalayo eno nnyo bagamba when are we going to ndeje we bagamba so neli bwe twali wano bali tebaagala nakuddayo so kwega bakyagala which is our joy wafunamuko ka influence k'abaana ng'okola ati nga designs zino zendaba nyumba eringanga nzungu wafunamuko ka influence kalina ogamba kankikolera abaana nga tebamisinga life yonna either bali bweru oba bali mu Uganda no naye tulina ebintu bye twatunuulira nti kati abaana baffe for example abawala they are American citizens time will come nga abaana bonna tebaliiwo nga bali mu mawanga gye bali naye twagala okcreatinga a system nti every Christmas buli mwana yenna gyali
tuba tulina okubeera awaka ne mukungana yes mwenna so kakati abaana babadde mu environment tugaye bali mu America they are coming with their spouses n'abaana baabwe olusi n'emikwano gyabwe we want them to be proud of going back home. Okay. Tulabyeko wana abantu bangi bali gye bali eyo naye ennaku enkulu bwe zituuka they come ne bajja ne bola hotel ziba zikola nnyo apartment ziba zikola nnyo yes ne bajja ne basasula sente zaabwe ne babeera mu apartment kati eri mu byalo bagendayo olunaku lumu ne babalabako ne badda mu hotel mu kibuga yes so kade tuga ate ekyo si kye twagala if it says we are going to the village is comfortable for everyone. Okay. Ne tuga katukole ekifo nti niwe beera tuga abaana baffe bazze bavudde gye bavudde yonna baga nti tugenda waka nabo they are proud. Manyi waliwo nti tugende mu kyalo naye nga ebiseera edde ebiri nga baga tugenda mu kyalo naye ng'owulira ennaku omutima gwennyise ennaku teri masannyalaze toilet za biti naye kiga wanted okukola ekintu nti bwe tugenda mu kyalo even us tetulina kye twegomba ate mu kibuga nti buli kye twandyetaaze mu kibuga kiri mu kyalo gye kiri yes twakiteekayo nkirabye so mu kyolooza abali ku kyeyo genda mpola osobola okulowoozako kwa idea ng'eno because you spend a lot nga mukomyewo of course tobola apartments kati fe tulina places like that and towards Christmas abantu they book higa zibeera zonna zijjudde abantu usanga apartment zino zijjudde naye nga baani abazirimu Bannayuganda si bazungu Bannayuganda mikwano gyaffe abawangaalira eyo bagamba it's greener with pasture that side. Kale mu njogera bamu gye bagamba nti Uganda at times esinga Bulaaya mukijjeeyo meaning because this is Bulaaya in Uganda. Eriyo abali Bulaaya munjulira eriyo wantu nga tewafaanana weewati naye tubaddeyoko and saagala kwogera nnyo about that naye egamba tubaddeyoko we've traveled naye awamu ebifo ebimu ogendayo bambi waliwo olumu twagenda e Bungereza omwami omu najja okulaba mikwano gyaffe yali asula ku nnyumba ezo nagaa naye bannayinzi kamba w'amagezi temulemera wano temugaana kuddayo Uganda kati ne tumutunuulira kati nga tamanyi baani bayogera nabo kati oli mukwano waffe n'amugaa nenno bano bazze wano for 1 week ate bazze for vacation bagenda kakati naga ne kati mukikola mutya okubanga musobola okujja actually zali 10 days okubanga musobola okujja 10 days ne muddayo kati after 2 days nanga mbadde nsaba ontwalire ku masimu nawe amasimu genjagala ontwalireko kati nange nenga kati ono yabadde yateekawo engeri yezzalawo kati kamukakasi ne muga amasimu nsobola okutwalira amasimu naye seeti kamakadde egaba mapya njagatwa nagamba nkadde ne muga seeti kasimu nkadde oyagala mpya higa yali ateekawo ezzalawo kati ate ayagala okumpa obusimu obukadde mbw abuweereza Uganda ne muga nedda ffe tetwetikka amasimu makadde. Tumalirize nakano mu kifaananyi ozalayiddwa emirundi emeka gy'osobola okujjukira olw'abantu obutamanya kikyoli egiwera abantu n'omulekerayo nakulaba bwatyo nga bw'omulaba kituyambye nenga muzalayibwa yes egiwera olya oluvannyuma bw'amanya kubanga tetwagala nnyo kulaga kikye tuli tetwagala nnyo kulaga kubanga toyinza n'okuba ogenze bweru ng'eyo oli bana abakusuziza awantu n'ayagala okusuza awantu ye walowooza higa tobola kale ebiseera ebisinga we prefer okusula mu hoteri kusula mu hoteri kubanga tojja kalubiriza abantu biki
Wakati oyinza okugendawo abantu nokakkana nosula awantu naye nga you have a beautiful home. Yeah. Kati oli n'akulaba awo n'ayagala akutwale nga bw'akutwala naye nga you have a beautiful home where you can. So kati olumu ffe we always to getting down to earth or to fitting mu society mu mbeera tubirekera mukama naye kiruma omuntu okunafuya ng'ate ozitoba lujja omuntu ne bwakunafuya ng'olina kyoli kino kyakunafuya tekikukyusa kubanga ye kyalowooza naye oluvannyuma ate kiruma ye kubanga kati nze bw'onojjaawo n'oŋŋamba olina kaki era nja kugamba sirina kantu osigale mu position sirina kantu kati gwe lw'olizuula nti nina olyagala okuzaayo ebigambo byo nga tosobola nakika era gwe olina kakira nkugamu naye sirina gw'olina gw'olina naye lw'olizuula nti nyinza okuba ninayo ku akantu olyagala ebigambo by'oyogera obizzeeyo nga tebikyasoboka yawo wennyini ngenda kubata naye tumanye engeri gye tukwatamu abantu tetunyooma abantu mwami Kawooya onyoomeka ng'omuntu tamanyi kyoli onyoomeka naye abamanyi kyoli ate kizibeerawo okugira ebigaano nsanga nga neemulisa tetwemulisa aye ne mumuwa obudde tetwemulisa ekyo so ndowooza tetugamba nti mwemulisa naye mukyo osobola okuba ng'oyina naye by'oyina bibyo kakkana ne by'oyina byo ate naawe awulira nti gwe ekyokunyooma abantu okiyinamu digiri naawe tukusabira Katonda akusaasire ojja nyooma atanyoomeka otuuka okuzayo ebigambo nga tobiina Katonda batukuumire manyi bisoboka era atusaasire nze manyi nagamba mwoyo wange okutegeera nti bwe nzija mu nnyumba ng'eno eyiyo at least nkoppayo ekintu kyonna at least okumanya nti firiji ebaamu ekyokunywa nkoppayo something sigendera awo era nina okukkiriza tikale kiriba ekimuli ekifaanano ekiri mu nju eno nze kwe kukkiriza okwo kwemba nako naye nga mwebali kukola omwami n'omukyala tubaagaliza emyaka 10 n'okusoba nga muli mwembi n'abalongo tubalabeko n'abaana bakule obulamu butambule Katonda abakuume